ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748533 Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko. Enzige ebuuka na nzige. Olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather. Kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshtech Services be baliko. Oyagala kukuzimbira website oba application. Olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo. Bano babinoonya ne babikomyawo. Oba kyewandiise data recovery. Tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi. Era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya. Tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development. Naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. Okay, ambabuuzaako munyana mukama waffe Yesu Kristo nti mwasuze mutya mwasibye mutya okusinza ku time gy'olabira COVID eno. Sami Kege mannya gange. Nze Sami n'abalala ffe abaddukanya omukutu ogwa Unique Media gwa Bwakatonda era oyinza obutasaako kintu kyonna kitakwatagana na Bwakatonda. Ennaku z'omwezi nga 23 Desemba omwaka guno twagala kubeera tukola charity. Charity eno egenda kubeera yakuliisa abantu, of course n'okugattako maybe sanitary pads zetwagala okuba nga tuwa abakyala abo oba abaana ab'obuwala batasobola kwetuusaako paadi eyo. Bwe kyolabanga ekitono ku bantu abamu kiba kinene. So nga 23 Desemba tubali tusaba mutwegatteko okulaba nga ate to making this a reality. Twagala kutwalira abantu bano ebintu omuli sukaali, sabbuuni, omuli omunyu, omuli buto n'ebirala ebikozesebwa. Mwaka gwa 2023 twakwa abantu 5 betwasobola okuliisa. Then 2024, that is last year, ntuwa abantu 10. Then omwaka guno tukkiriza era tusaba Katonda atusobozese okubeera nga tuwa abantu 2. Buli muntu twambalidde emitwalo 5 okubeera nti mukolera ka shopping aka katonotono. So osobola okutwegattako ng'oyita ku namba zaffe ezolaba ku screen. Namba eya 0786026647 0786026647 obeera ng'ate oyimirira wamu naffe. Gwe akiwulira, gwe atakiwulira mukwano kireke tojja kubanga onaawaayo nga tokiwulira era omukisa tojja kugufuna. Omutima ogwo oguwaayo nga gwagala Mukama gwatunulira n'abeera ng'ate awa omukisa. So twegalako n'okweraga Sami, nze abaana ndisizaayo 5, ndisizaayo abaana 10, ndisizaayo abaana 2, ndisizaayo omwana 1, ndisizaayo abaana 7. So 7 times the 50,000 zezo sente oba obubaka bw'oba ogenda okuba ng'otuweereza. Kyonna ky'osobola tujja kubeera nga tukyaniza kubanga kamu gwe muganda. I think that's how they say it. Kamu gwe muganda. Jjukira okwagala okutaliiko bikolwa tekuba kwagala. Aye n'ekirala tosobola claiminga kwagala nnyo Katonda oyo nga neighbor tomwagala. Neighbor wo yaliwa? Neighbor wo yoyo omuntu atalina kyakulya, yoyo omuntu atalina kyakwambala, yoyo omuntu atalina wadde n'akantu. Woba osobola omuyamba, muyambe. Webale nnyo, webale ddala. So waliwo gwe naliko naye ye bamuyita Mukulu Sonko, Pastor Sonko. N'aŋŋamba nti esooka n'anneewunsa, n'aŋŋamba alaba abantu nga bakuba
mwoyo weeguti naye mbwe ekisinga okututta tetumanyi myoyo gye tugoba. Naŋŋamba teri mwoyo gwe bayita kaseego, teguliiyo. Teguliiyo omwoyo gwe bayita kawuula. Mbu teguliiyo. Nti omwoyo ye yabikoleramu ebbanga lyonna, omwoyo baguyita kaseego. Tikatusiba tukuba kawuula nenga ne sitaani atusekerera tamanyi kye tukuba gyagamba biki bye boogera nti kaseego. Enjiri eno onaabulira kino onaabulira kino n'agamba kino n'agamba kino bakiyita batonaga kiba etuleka wanga ffe abagoberezi. Katonda waffe gwe tukkirizamu ali wide, so wide. N'okutegeerako kuli so wide. Kyova olaba sitaani yabeera mu maaso ge teyamumanyaayo. Teyamumanya. Okitegera olowooza Katonda teyamanya. Kambabulyeko n'ebintu bya Katonda bizibu. Nga bw'olaba Yesu bwe yatambulanga ne Yuda Isikaliyooti. Ninga Yesu yali amanyi nti Yuda yali mulyamu. Tayimu yonna. Ate ekikwewuunyisa ekibbo ky'ekkanisa nga Yuda gwe bakitera nga yakikwata yamanyi kye tuyinamu. Yuda zirolo sibula yatunda Yesu ndiro yasooka okubba. Akaze kajja kakula nga bonoga mwana wange tukwata mumba walaka katambye cyana nga kigamba kati tufumbye emmere eyidde envo ziridde n'ekigiridde ng'akutte ekifi kinnagiryako bambi kigiridde envo wegana tonnabasi taata wese mutomukubira kigiriddeeko yali ekyo kikyokutte nkikutte bukwaki kati ne Katonda yamanya sitaani nti ayagala kumpamba era kankubulye byonna byakolebwa sitaani byonna byeyakola Katonda teyava ku ntebe mulabako ng'ayimiridde. Mikayiri omulwanyi w'eggye lya Katonda yavayo n'akakwata n'akasuula ku nsi. Era Bayibuli egamba nti eddoboozi ne ligamba zibasanze abatuula ku nsi kubanga omulyolyomya abajjidde zibasanze n'akakasuka. Yali amanyi ekitujjira. Yes. Kati sitaani yabeeranga ngalooza mugezi. Kumba omukulu yamanyi ebijja. Kankubulye dde ekirala enjawulo ya sitaani ne Katonda. Sitaani tabeera mu kifo kyonna mulundi gumu. Mu kifo kyonna n'abeera. Kyova olaba atuma ba agenti ne batuula mu kkanisa. Atuma emisambwa ne giyimirira mu kkubo erijja ku kyaki ne gikwata abajja. Oli abadde ajja ne bamukubisa owaaye tulina pate keeke ey'omwana. Empadde nno ngenda ku kyaki. Musumba ekiweebwa nnya kimuweereza ku ssimu. Kyokka olunaku lwalina okusumulwa lweru. Lwagenze ku pate ku keeke ya mwana wa gundi mukwano gwe. Okitegeera taata. So njagala ogamba abantu bano nti Katonda mugezi taggwaayo. Taggwaayo tosobola kwetula Katonda n'omalayo. Kyekimu n'eggulu teriggwaayo. Oli asobola okulaba kati Katonda n'amutambuza region eno, oli n'amutambuza region eri, n'amutambuza eno. Tovaze bantambuza amagombe. Era wali nabadde mbagamba ejjo omuntu omu yampeeza meseji nga musumba lwaki tewakamazeeyo. Akagulu. Twe nali nyamadaala n'ennyingira ekire ne tubuliramu n'omwami ogw'ente tutambula naye ne tubuliramu. Bwe twabuliramu ntuukayo nga ndaba ekifo eggulu lirimu levels 3 kalina 3 esooka mulimu obutebe twayingira ekisenge nga kyakalina ninga kirimu obutebe ng'obutebe buli muntu ali ku nsi alinako erinnya liwandikiddwa wano mu maaso ku ntebe ninga entebe ziri wooden ne buno obufaliso buno bateeka mu ntebe obumanyi obw'ebbeeyi obw'omuwendo omungi ninga ziri mu fashions ez'enjawulo olwo zino ze tutuddeko nga bweti waliwo endala nga yo yakka ekola bweti semisaako n'entambula n'endaba naye nga buli katebe konna ke nalaba taata nga kuliko omusajja ayimiriddeko naye bakola ekintu kyekimu mu ddakiika bakola bwe bati bayimirira bakutte ekintu kiringa kisiponji bakka mu kiseera kyekimu bonna buli katebe obuwumbi n'obuwumbi bw'entebe buliko buli katebe kuliko omuntu ayimiridde emabbali malayika alina n'ebyowaatiro naye kyewunyisa kye kino bakwata ekintu kino ekisiimuula kyayina bakka mulundi gumu ne basiimuula era okumaliriza okusiimuula naddamu n'ayimirira bayimirira lumu bakikola nga buga nti abautani sasa yiko bamu uniform yes ekyewunyisa kye kino taata wakati nga balongoosa ne baddamu ne bakikola ngenda okubatunuulira nga bambadde ennaku kubanga ennaku eno lwaki ebaluma
kubanga gwalongoseza akatebe Patrick tajja kujja tamanyi oba agenda kujja era nalabanga buli akatebe kano kali buli muntu yenna ali ku nsi alinako erinnya eryo ke katebe kajja otuulamu ng'agenze mu ggulu era ekyo kino taata ngenda okulaba nga bannakuwavu kubanga bo balaba ne ku nsi gwolongoseza akatebe omulaba byakola nga muno gandi tuteekateeka mukolo mwami Sami bagenda kukyaza ewamu omukyala akukyaza ewaabwe n'otuuka ekiseera essaawa ez'okutuuka nga tonnajja oba olina kubira omanyi nti ono gwe wagambye omwami nti agenda kujja eno gwomanyi gyali tumulabyeko nekino ekinakalembe kino ekiwala kyawa tofa kinensi gyali nakabembe simumanyi biwedde mukyala tanyiiga mukyala tonyiiga mugambo badde osaaga saaga okitegedde taata so kyeŋŋamba abantu bano bakitegeere bwe natuuka munda waliwo amadaala emabbali era ne twambuka era amadaala gandabirwamu naye tosobola kukwatako nti ndabirwamu otambulya mu layiti ne tugenda ku leve ey'okubiri ne tugenda ku leve ng'era bakola kyeki naye ennaku ebajjudde ninga abanakuwavu kubanga gwalongoseza akatebe tali sure nti saala gwalongoseza akatebe wakebera yaati amulaba nga byakola yeyongera kweyongerayo eri katebe kugenda yesebo era ekyewuunyisa ne ngenda ku leve ey'okusatu bwe twatuuka ku leve ey'okusatu eyali ampise eyo yali yakwesooka eyampita ngamba esooka ya butebe bonna zonna esatu zalimu obutebe yesebo kati ng'era buli katebe kaliko omuntu oyo n'erinnya ly'omuntu ne malayika kaliko malayika ali mu kulongoosa n'omuntu erinnya lye kati ne tugenda ku leve ey'okusatu mba ntuula mu katebe kaali katono omuntu ayimiridde ng'ali ng'akola odaba ne mwanguye buddeyo mwanguye era nalaba taata nga buli alina akatebe mu ggulu akatebe kano bakakolerera okatuula mulimu kuno ku nsi tayimu ey'emyaka nalaba ng'emyaka Katonda gy'atuwadde ffe n'abali ku nsi gyakukolerera akatebe okitegedde nti mwana ono avudde ku ssomero lyeno ninjagala bamuwe interview agenda ku ssomero ddala twagala kulaba asobola opafominga n'abaana baffe abali wano omuwe interview kati interview n'olyoka oyiira omutwe n'oyiya n'okuluuta noganange njagala kuyitamu bane njagala kuyita kyekiri eri ssebo nalaba ng'ebyaddala buli muntu ali ku nsi ayina kukolerera bukolerezi katebe ke fule ey'okubiri n'ey'okusatu kyekimu bonna bifaanagana naye entebe ziri naziraba eyisembayo waggulu nalaba yo entebe y'omumpembe nga nnene era nga waliwo n'entebe endala bbiri eno waliyo emu n'eno waliyo emu nazo nga nnene era n'endaba nga sayidi eri waliyo entebe endala eziri eno nga bonoga nti eno kano katuuti nga waliwo abagenda otuula eno nga katuuti k'obukulu okitegedde ng'omukulu atudde wano ningeno ndaba entebe nalaba ntebe ez'abakulu yes salaba nti ya Katonda eno ya Mukama ne nalaba nga oliwo abagenda okutuula emabbali nga balinaanye entebe abo abagenda okuba nga bakoze nsi abasussizza mu kukola kwe balina okukola abakozi kye balina okukola ne bakikola bulungi Katonda yakuwa okwegayirira n'oweegayirira bulungi Katonda n'akuwa okubuulira enjiri n'obuulira bulungi n'amagezi n'okunoonya okumanya Katonda yakuwa okubeera omusumba abantu be n'obakwata bulungi n'otabeesittaza n'otabajja ku mulamwa ne banywa kubanga ky'olina ky'ogaba tosobola kugaba ky'otalina kati waliwo ogedde ku kira interview waliwo tubeera nga Katonda twadde interview nyingi tuziyitamu nyingi tuyitamu tests ez'enjawulo era obulamu buno tests nyingi zetuyitamu naye twakatuzigwa ezisinga obungi tuzigwa naye ekiwewuunyisa waliwo atubbira ebibuuzo ye Mwoyo Omutukuvu olumu akubbirako kasita oba kyaliwe siyaveno Mukama kiringa kukubira nga siri kyaliwe Mwami Sami gye baliko sebo nina obuzibu wano munange polisi basi kumanyi gwani ndi ekyenjojo ndi ondi sikalwisa bane nga bandikanira mujjeko essimu nagijirako ddala naye oli okuba essimu olwokuba kyaliwo sorry buzibu ki polisi kyeri awo kumpi mumpe namba
mukubire mbakubire bagende mangu babawo obukuumi like mangu nnyo okoordinatinga n'abantu ku lwono kyaliwo so abalala ne bafunamu olw'omuntu kulwa kyaliwo okitegedde taata so ebiro bino byetulimu tulina kukulembera omwoyo bayibuli egamba nti abakulembera omwoyo wa katonda baana ba katonda ekikufuula omwana wa katonda kubanga teweevuga wekka ekkanisa teyeevuga yokka abamu baagala tukutambulize obuweereza tukutambulize ku bo kyebamanyi anti olumbe baba bateekamu akasente olumbe baba bayamba nze kankubulize tonyumiza olwokuba nti oteekamu sente mu kyaki gwe wampita genda kankuli abayimiridde naffe bangi batuvaamu bagenda kituufu bagenda naye ate era katonda asobola providinga bano bagenda bani yagaye nti ogenda kubeera ku bbala limu katonda waffe akola ekigambo ekijja buli kaseera ate ekirala katonda waffe gwe tukkiririzaamu omuteegera mu geeti yeeno n'ayitira mu kajjako emmanju wagambye tosobola mumalayo muzibu nnyo musajja mugezi nnyo oyo gwolaba so mbegayidde bajja bali basebo tulokoke saati mugiraba kuliko lokoka leero nakugambye dda ekigambo wawandiika kitono era bannaye kampereza abakola zi t-shirt kambagambe message esinga obukulu kigambo kino kitegedde mwandibadde mukolanga binene kino kyandibadde lokoka leero nga kinene nga oli ne waba amutunuddeko lumu akisoma webano musango obutaguteeka kunze kati kwabo naye oŋŋambye ebiseera ebisinga bakola badde bakola bulungi era yakadizayininze kano mwatuseddemu mala kumwetegereza nnyo kitegedde mukole nga kinene kituka kinene kale njagala kudduka ku service bane tuba ne online service buli lunaku tuli mu kusaba n'okusiiba kwejja mu bufumbo bw'obwavu amaziga naku kulemererwa bunafu wanyi nti nesitani asobola okukufumbiza obunafu so bingi bikawuula biki so banyabwe basebo tuba invitinga basobola okujja okusabako naffe tulina 31st tugiteekateeka yangu enakasajjawo tugiyita Rise City mujje muweereze bamaama bammwe katonda agenda kubaako byakola 31st tugenda kubeerawo munakasajja tosuba ekigambo tosuba omwoyo omutukuvu tosuba afaya wakisi bingi bigenda kuba birungi kati nga mmaliriza nansonyiwa njala kubuuza katono obadde oyogera awo nkafunye nenzijukira omwoyo yakubya akantu omwoyo yakubya akantu yankubya nangamba kabuuze ako kabuuze kakati wadde onyonyola ogedde wano ebintu bye kusaba mujje tusabe kibiki omwoyo wakiri lwaki abasinga bonna mutambulira awo mwoyo w'obwavu mwoyo wa gundi mwoyo wa nnaku mwoyo waki lwaki sibuliramu kusomesa bulungi bwa Katonda kusomesa bulamu butaggwaawo buli bwe tulina okukolerera wakalaba kati okubawo oti akalanzija nnonye bugagga no so go buli taata omuntu ali mu komera malayo taata nemmere ogireeta n'agigaana njagala abantu bano bamanyi olw'obusibo obuli ku bulamu bwo busobola okukulemesa okugenda mu anti ogenda tambulira mu bulamu bwako ayinza mukama nakola ki ate bayibuli egamba omulugunya oba ovumya katonda obusirusiru ejabeera mu katonda naye katonda eranze oba omuvumya obusiru bayibuli ekyogera kati kankuli ebintu ebisinza okusuula n'okutuleetera ebizibu buntu buli very minor butono nnyo bwe buti so tubayita okubazaamu essuubi yadde ekisuubi kiggwako wagamba kyaggwawo era nalaba waggulu taata akabubi k'ekisa ekyo kyemusomesa okamala obukamazi ani akisomesa olwaba kisomesa nga batandisa okukazinga nga lulinga olububi lw'amata nga baluzingako bwe bati lwejjudde ensi ne bali mu duzinga simanyi kati tutuuseewo niwe nalulabira ndoza wayiseewo omwaka so time eyise buli kyonna kyofuna maanyi kusaba osaba omera omusuwa olwanirira baana kwambala maanyi tulimbiro byakwambala maanyi siyangu munange ogenda bweru ongenkyo ojjafa kwambala maanyi lwanyisa okufa kubanga malayika wokufa kankubuli buli luguudo lwonna nze kati mbiraba luguudo lwonna lujjuddeko
bamalayika abamagombe era obubenje obugwa ojjukira nga ngamba abantu luli edda nabaga nti kisa kigenda tuuka basi zigwe emmotoka zigwe munoonye driver nga taliiwo kati emyoyo giri emyoyo jjajja ku nsi gyasaba emirimu mu basi companies nga mulowooza nti kagundi kagulire abeera najja nankumbi akola wano nabeera nammwe myezi 2 omwezi ogwokusatu nga emyoyo giweze gyalina okutwala basi neyingira kituleera bagenda okukebera driver nga waalina okubeera taliiwo ne bamunoonya nga talabika bagenda okukebera mbiwandiiko nga tabangayo kale oyo abadde Ronnie njamaliriza nga ngamba nti alina kaayogedde nti amaanyi sitaani gaakozesa ga Katonda teyagamuggyako ekyenjawulo kiri nti ye yasolawo gakozesa mu bukyamu yalina amaanyi agamuggyako amaanyi ago yagamulekera yalina amaanyi agamutta n'amugjawo yamulekawo zeno kyekindeeta ku kirowoozo nti sitaani ali mu kukolera Katonda kamera gimutunuulize sitaani ali mu kukolera Katonda atya amuyambako okufuna abatuukirivu sitaani ye tesiti esinga nti woogiyita osaanidde okubeera naye Katonda kubanga ate watali sitaani waliwo ekibi mpozi yavuddemu anyingiza mbintu byennyini ewatali sitaani zembooko tiziriiwo tewali kibi so kyengezaho okugamba ki akolera Katonda mu butamanya okitegeera kuba yalina amaanyi gonna naye just imagine senga Katonda yatuteeka ku nsi tusuubira kugenda mu ggulu ffenna yanditegedde atya anaamugondera n'ataamugondere sitaani wajjira mu kifaananyi kino lwakuba obuzibu gundi gye yatuwa nzibu banaye mukambwe sitaani mukambwe sitaani mukambwe naye ate Katonda mubeeko anti kyekyo bayibuli mwogerako nti bwanyinga ennyindo zinyooka kati kyonna kyetukola Katonda kyonna kyetukola kitegeeza twetaaga Katonda kuwangula omulabe kwa ina kyewayogera mu gundi eziwedde nti yatuulanga ekitangaala ng'asiikiriza ekitiibwa kya Katonda yalinga mu maaso ga ntebe ya Katonda mumanyi omuntu oyo yakkako nakyo era asobola okukikyusakyusa wano n'abalimbalimba nti era kankubulya abantu bangi bali mu makanisa n'okulya banaye wali omwoyo mutukuvu sitaani yafumba n'amanipulatinga n'akwata ekifo n'azimbawo okubeerawo kwa Katonda nga tekuliiwo kati yalowooza anyway ali mu script ya Katonda mwatambulira so ffenna tukyuke Chris yabadde ku kamera sina bingi byakwogera tugenze ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.